Ebyaama byongedde okubanga bivaayo ku nsonga z'omukulu Lukman Ssegawa oba abangi gomuyita Vincent Ssegawa. Subscribing ku mukutu ogwawaswa Emma n'omukutu gwa Trust Media Uganda saako n'okwongera okubanga weeyunga ku bannaffe aba Labour World Connect abagenda okutuusaako ensonga ezigenda okuyamba ogende bweru. Noonya ba Labour World Connect abasangibwa Lenti Kigowa ensonga basobole okubanga ate bazikwasaganyiza. Munnange omukyala amanyikiddwa nga Zaituni. Ono ye mukyala Zaituni. Ye mukyala Zaituni. Ono ye mukyala wa Lukman Ssegawa. Yavuddeyo ku weekend awa mukyala Vincent Ssegawa n'alaajana n'agamba President Museveni amuyambe ate omusajja we. Bino ono agenda okuva ku Lwomukaaga ku Lwokutaano Mulwega kumala okusaasaana nti Vincent Ssegawa yali afudde ekintu ekitali kituufu. Eggulu Vincent okufa bwetandika okusaasaana ebigawo byatandika okuyitiŋŋana ku social media na buli omu natandika okuba nga ajjayo ebyama ebituufu as to why kino kiyinza okuba nga kyapeninzeewo. Ssegawa ono yali yakwatibwa at first. Abantu ne batakiwa nnyo birowoozo ku lwaki yakwatibwa. But gye tutambulira eyo emboozi gye zigenda zifuutuka mpola mpola. Ono teyakwatibwa yekka. Yakwatibwa n'abantu abala 50 saako n'abana 50 ate nga kuba 50 bana ku bo baali baana be. Oba kitegedde bulungi nnyo. Okukwatibwa kwa Vincent Ssegawa yakwatibwa biseera ebyo we yasiramukira n'afuuka Lukman Ssegawa. Abasiemwai kati siemwai abambega oba siemwai we batukira okukwata toba wa bulijjo. So when I was trying to come across stories of Vincent Ssegawa, mpanvu nnyo. Bwe mudde backdoor gyetera okwogerera emboozi eyo esitaliko emitono amagulu. Bw'owulira ebigambo ebyogera oluvannyuma bigendako emitono amagulu weewuunya n'ogamba yono Ssegawa gwe baŋŋamba oba balimba mu bulimbi. Muganda wange Ssegawa gwe mulaba n'emboozi etuwulira emabega mu butuufu bwa njawulo nnyo oba kitegedde. Naye mukyala we Zaituni yavudde n'akomplaininga nnyo n'akaaba maziga n'agamba nti ayagala Museveni amuyambe alabike nti amubuulira omusajja we Ssegawa gy'ali. Amubuulira ensonga lwaki asiba Ssegawa. Ssegawa talina musango. Amubuulira oba ekimuvunaanya Ssegawa kusiramuka oba kitegedde. Yasabye President Museveni amuyambe agambe ku basajja be bamuddiza omusajja kubanga amaze ebbanga tebamulabako okuva yabuzibwa nga agenda okusoma eddiini taddanga mukulabikako wantu wonna. At first ebintu bya Ssegawa byatandikanga ebiri stunt nti asiramuse akoze kubanga zatambulanga mu stunt sinjerere. Wabula oluvannyuma ensonga zafuuka serious oluvannyuma nga beebikwenda bamukwata. Up to now he is in an identified place. Tewali nnyo bantu bamanyi Vincent Ssegawa waali okujjako abamukwata n'ab'ebyokwenda bamulina. Naye nga bodda backdoor n'olira ku mboozi avuka ze banyumize ku malwa gye tubeera muganda wange emboozi za Ssegawa zirabika mpanvu gye bujja omugenda kuwulira Ebyaama mutye n'okutya. Tetulina bwiza byogera kati olw'ensonga biri bit tricky. Biwanvu bw'otona olw'emboozi za Ssegawa n'obuza kubuulira mpanvu naye nga as of now katulinde ab'ebyokwenda baminali balivaayo okwogera naki kye balimwogerako kwe tutandikira okujjusa ebisigadde kuba saa zino ebyama by'empulira bw'obyogera muganda wange naye bayinza okukukima. Kale ensonga ziri ez'omukulu ez'omukulu amanyikiddwa nga Vincent Ssegawa gomuyita Lukman Ssegawa ali eyo yakwatibwa mwezi mulamba tewali amanyi gy'ali baatusobola okumubika bakoleka stanti okusobola okuba nga alaminga gavumenti eveyo esobola okuba nga eyimirira okuba nga ebeera wamu n'omukulu oyo. Nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.